Yes mukasi akantu olekede kyatweseewo olwaleero tugenda kwolekera programu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano Opushifa Nakawombe. Njagala wekkaanye abatulaba bannange tuyingiddewo muudo eriddawo ndi mulwadde ssenyiga naye tujja kikwasaganya mpola kirese surprise ew'omukyala maama omulungi omukyala ye Nabitaka. Twatumiddwa eri omukyala bamuyita Nabitaka era ng'eyatutumye okuleeta surprise mutabani we Gerard. Mutabani we agamba naye nafunamu ne maama obutakkaanya nga tetuli bulungi mu talking terms. Obutakkaanya obwo bwajja bukula mpola mpola byaffe nga ffe naye I want to make peace with my mom. Mumutwaleyo ka simple surprise ndabe nga tuddamu okwogerezeganya waliwo ebyaliwo bye tutakkaanyaamu ne maama ne tufuna olusirika. Kati Shifa njagala bw'otuukayo onkubira essimu ndabe nga tuddamu like tutandikira awo okwogera ne maama osanga binaaba bitereeramu. So wenjogerera ntuusi twatambudde dda y'emikwano naye nga muli bulungi swawu mwegenda etya era nga bwe ntyo mbajjukiza nti Hypex Studios bali Busabala Road najja Nankumbi Mia Cobbins Motel kuba ebifaananyi eby'omulembe beekwale togenda kwejjusa bakuba ebifaananyi bakwata ne vidiyo ez'emikolo gyonna bali ku 0789 34 38 02 oba basabe ku 0754 19 24 34 beba Hypex Studios bw'oba olina omukolo gwonna gw'oteekateeka beekwate togenda kwejjusa. Ate nga mbajjukiza nti Hosh Fashions and Bridal bayina engoye ez'omulembe both ez'emikolo wedding party and casual wear era nga bondaba wano kasaati kano kasikaati kano be banyambazza naye nga balina engoye ez'emikolo gomesi mishanana party dresses suiti z'abasajja obusuuti I mean kinyankole wear ekanzu ebiteeteeyi culture wear abaana bagenda ku prom nga baagala culture engoye zonna baziyina. Kale mujje nange tugenda tutwalira omukyala Nabitaka surprise mubeereeko temuvaako mbaagala nnyo naye nga beetaazeho Opushifa ng'olina surprise gye weetaaga oba ng'oyagala services from Hosh Fashions oba ng'oyagala okwadvertisinga naffe tuli ku 0789 tuli mbadde nkyabagamba beetaazeho Opushifa tuli ku 0782 10 15 69 oba notusanga ku 0702 56 21 57. So don't mind about my voice. Nabagambi nina mukosenyiga n'akasujja. I'm not well. But mujje tugende tutwaleyo surprise eri maama. Mutusabireko bambi. Mukyala Nabitaka. Bana. Eyo nyo golengerayo. Tebalaba nti kamera gireena emabega bw'osookayo abeera atya okujja. Nyabo gyebaleko kale nnyabo mbadde nkwagalako wano mukwano. Tweyanze lumu n'omukeeka tweyanzeeke nakooyedda. Mbadde ngenda kwetuulira na wano. Yennyabo alaba mu kamera bwe bati ate tulina buzibu just
Tulina surprise. Jangu anti jangu anti tutule wano nkunnyonnyolemu. Bannaaye nansonyiwa kasenyiga era dde nnyavu. Sireeta nnyavu bulungi. Kale nnyavu naawe gyebaleko tuliiseemu yennyabo. Kaakati yenze Nakawombe Shifa ninayo omuntu eyankubira essimu ng'alabye engeri gye nkolamu emirimu gyange n'agamba nange njagala kukutumako ew'omukyala gwe bayita Nabitaka omutwalireko ka surprise. Mutwalire ku bulabo mubuuzeeko muwulize nga bwe ndaba bw'okikolera abalala. Waliyo omuntu akwagala ennyo akulowoozaako. Omu ku baana bange Oba wendikusuubira kubanga abaana bange baagala bonna kyenkanyi. kati bw'oba olondako like ng'oteeba mu baana bo oyinza tteeba olowooza ani akikoze. Bonna kale kansuubire oba ayinza kuba Gerald. Kale abaana nina bangi. Kankube essimu tulabe. Kale Si kyo? kale Naye ng'oli bulungi. nje tuli. Bwe bulungi. Munnange omuntu n'agamba bannaaye ndaba mubikolera abalala. Nange muntwalireyokko mugende mukinkolere. Kati kamukubire. Osuubira Gerald? Ndisuubira kubanga aludde okundabako nange ndudde omulabako. Okay, katulabe ani yatutumye. Obadde wano mpola mpola. Nga ndikulongoosako waka. Njeerayerako awo. Kirungi. Hello? Gyebaleko ssebo. Kale tubadde tuli wano ne mukyala Nabitaka. Agambye abaana alina bangi tamanyi ani naye olugize n'agamba oba Gerald. Kankuseeka awulire. Twogerako n'ani? Ogerako ne Gerald. Yeye mama. Nga nsanyusa okuwulira ku ddoboozi ly'omwana wange. Oli bulungi? Nze nimpolampola maama, oli otya? Gendi. Yeebala emirimu. Tube tukola tutetenkanya wano ne wali. Ekirungi. Maama, Wangi? omukyala oyo akuleetedde surprise azina ebintu bye muwadde. Njagala ayogereko naawe kuba nze nnaye nalimu. Wagaana okumbuulira ekika mwenzaalwa oba okumanya kitange. Wagaana okumbuulira. Nkuze kutuuka wano simumanyi nzadde n'abaana. Naye kwegamba okumanya ekika kyange. Wagaanira ddala okuŋŋamba.
ekintumisiza omukyala oyo annyambeko. Osanga onayogera ne mukyala munno n'omubuulira. Wangi maama y'ensonga eyo munnaaye naye ndaba osiriikiridde. Kuba nze nalaba ndowooza nze engeri gye ndi mwanawo nga tojja obasobola kumwamba oswanyumya na mukyala munno oba. naye mwana wange Wangi maama. ensonga eyo nakugaana koma okumbuuza ebikwatagana ne taatawo. Ebya taatawo birondoola byaki? Nakusomesa ne nkugulira ettaka n'ensalawo n'okuzimbira amaka. Buzibu ki ate? Lwaki oyagala nnyo buli ssaawa? Oyagala nsooke ntuuke okufa bufi olyoke omanye nti maama yafudde taliiwo? Bw'oba omanya nti okyanjagaza nze okubeerawo mu nsi muno, tuddamu okumbuuza ekikwatagana n'ekitaawo. Owulidde Gerard? Tuddamu era nkubuulira kituufu. Tuddamu kumbuuza ebintu ebyo. Wangi Tomanyi wekinuma kubeera nga simanyi kikamu emba. Nga si kugamba kiruma okulaba abakwano bange nga bagaba bannange bakyaddeko mu kyalo endaba muzeeyi ne maama kugamba waliwo stories ze banyumya nga nze waliwo kyemmiisinga. bulijjo nkugamba nti toddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawo. Owulidde? Bw'oba omanya nti okyanjagaza nze okubeerawo mu nsi muno, toddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawo. Anti kati nze maama waŋŋaana okubuuza kyobola abantumye omukyalo oyo. Era sirina kye ngenda mubuulira, sirina. Oyinza okuba nze wagaana kumbuulira oba engeri gye ndi mwana wa bulenzi oba engeri gye ndi mwanawo ng'osobola kyogeramu na mukyala munno. Sirina ekigambo kyonna. Gerard owulire? Owulira? Toddamu kumbuuza, toddamu ate kutuma omuntu mulala yenna gye ndi. Mb'oyagala nkubuulira ekika kyo, owulidde? Namala okulabirira era nkulabiridde kuva mu buto, n'enkusomesa, n'enkugulira ekibanja, n'enkuzimbira n'amaka. Buzibu ki ate bw'oli kulondoola? Biki by'olondoola nnyo nnyo nnyo? Ebyo byonna byonna birungi era nasiima era nkyasiima. Naye ekika kintu kikulu n'okumanya kugamba omuntu okumanya kitaawe. Nze ne waabanga oba mulema obanga ki kasongamba nti y'ono n'omusongako nti ono kitaawo kijja kuddamu kusumbuwa yadde. Gerard nkugambye ekigambo kino, owulira? Toddamu kumbuuza ekikwatagana ne taatawo. Namala okukuza kiwedde. Toddamu kumbuuza ekikwatagana ne taatawo wadde n'omulundi n'ogu. Toddamu n'okusindika omuntu yenna. N'abakyala bano nsobola n'okubagoba wano batambule banviire. Kati maama taata aba yakola ky'okutuuka nti no toyagala kumbuuza. Toddamu kumbuuza, nkubuulira kituufu amazima. Toddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawo. Kakati maama Yakola ekinene nnyo okuba kuŋŋamba. Maama Gerard olinayo ku baana? Nina abaana babiri. Mulenzi bawala oba balezi? Maama tomanyi baana ba Gerard? Tanaba bakundeetera abaana abo, mpulira buwulizi. Wuuyo ali kuŋŋamba mbu alina abaana. Nsonga ndowooza wajjawo okukwatagana, waleetawo enjawukana. Kati nga lwaki tandeetera abaana nga nze jjajja waabwe ate nga nze namukuza? Anti yeebuuza nti abaana kika ky'amannya. Lwaki tamusonyiwa n'ambuulira nti ono kitaawo aba alina teyamukola kimu. Gerard toddamu kumbuuza ku ekyo, okuggyako njagala ombuulire. Abaana be wazaala balenzi bawala? Azaala omuwala n'omulenzi. Muwala n'omulenzi. Omulenzi mutume Innocent. Omuwala mutume Kirabo. Owulidde? Maama Innocent kiri akika. Eyo y'erinnya gye nkuwadde. Kati ye Gerard ani? Eryekika. Mwennyini era namugamba nti erinnya lye Gerard.
era ye Gerard talina erinnya kyekyo kimala ekyo kimala wanje yali ampadde erinnya ly'ekika kye ekyabamaama ekyebukojja naye nga omumanyi nti nno tekiba tekisoboka kuba nti nno maama wo yenna bitakate nga naawe nga mweddira gwe gumu tosobola kubeera nga gwe ne maama muli ba Luganda. Ate naawe abaana b'ozadde naawe batuma ekika kya maama. Nedda mwana wange toddamu kulondoola ebyo era ebyo nakugaana toddamu kubirondoola era saagalirako ddala obinoonooza byaki. Badde nsaba onjogerereko ne maama ayinza okuba ggwe ayinza okukuwuliriza engeri gy'oli mukyala munne n'engeri gy'ozza okola emirimu gyo ng'ogiggusa bulungi. Nkwegayiridde bange nkwegayiridde kuba nze yannema yagaana okuŋŋamba namugamba waba taata yakunyiiza kiki kye yakola ekyo ekinene nnyo kyotasobola musonyiwa ye waaba mulema waaba yakola ki waaba ali atya nze kifaayo ne wuŋŋamba nti yoono naye yagaana ayina ensonga ze anti waliwo ensonga z'atayogera ate nga teri nsonga etaggwawo. Mbadde nsaba bambi omunneegayirireko ayogere. Tegayiridde. Nasembayo kimubuuza yamala emyezi 3 nga nemba mukubira essimu tagikwata. Nga tayagala kwogera nange. Kati olwo kinaaba kitya lw'otumya abantu? Bw'obanga omubuuza obubuuza. Nakumanya naye nsaba onnyambe. Yamba. Naye akuwulira anti naye kirungi akuwulira. Kuba kati sobola kwesa kika kya mmange ntuma abaana. Naawe ozaala omwana omuwala omutuuma Ennabitaka. Anti Ennabitaka beddira ki? Maama Ennabitaka beddira ki? Tulina ebizibu mu nsi. Maama kizibu nno kino kyennyini. Ekyo si kizibu. Kasa namala okuza omwana oyo. Omwana namukuza bulungi nemusomesa nenwana nnyo nensomesa omwana oyo. Ng'olaba nga bye yandyetaaze ku taata wabimuwa. Byonna. Talina taata teyeetaagisa. Nemuzimbira amaka. Newe yanisongedde ku malaalo nti ge gano. Kale maama waaba taata yafa ngamba nti nno mwamuziika jinsi. Nkugambye mwana wange Gerard. Toddamu kunoonooza byekwatagana n'ekitaawo koma olwaleero. Bw'oba oyagala nange eddembe. Lekera okumbuuza by'ekitaawo. Owulidde? Wanje. Manyi naye wandinnyambye asobola okugamba. Naye byagamba nti abaana nagaano baleeta. Kennyini namugamba ambulira ekika abaana mbatuuma amannya. Aba oba manje ekika oba mbuuza kitaawo totawaana okuzungira wano gye myezi 3 gy'eggambye yamala nga takwata kimuja. Maama kati kino mugenda kikola mutya? Omwana oyo sagaladde mu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe. Asigala amanye nti maama waali kye yankolera byonna nsiima. Yandibadde ng'ava eri n'emmotoka ye ng'ayeevuga ng'ajja kuneebaza n'okundeetera bazzukulu bange mbalabeko. Ebyo byate byazeemu. Nakugamba Gerard toddamu kunoonooza ebikwatagana n'ekitaawo koma. Owulidde? Ebigambo byebyo mbikooye. Lekera awo kukumbuuza ebikwatagana n'ekitaawo. Owulidde?
singa nali nakunyiganyiga nenkusula eyo bamutoyi naye ebyo saabikola eŋŋamba kandere omwana wange era tikulinaako buzibu kuba oli maama wange era mbagala nnyo naye kinnuma okuba nti nno abaana kugamba amannya gengenda obbatuuma gava ku bukojja anti kasita wendi mbuulira kale kino kyokka taata yafa teyafa nakugamba toddamu kumbuuza ekikwatagana n'omusajja oyo kitaawo owulidde toddamu kumbuuza ekikwatagana ne taatawo bw'oba omanyi nti okyanjagaza kubeerawo mu nsi muno toddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawo owulidde koma ate bw'oba otumanga abantu abalala kujja gyendi bajje banyumiza ebirala ebikwatagana n'abazzukulu bange naye ekikwatagana n'ekitaawo toddamu kutuma omuntu gyendi owulidde kifa gwe abanyamba kati tubange kati ebyange buli wembyogerako bwatyo wayogera bwala n'ayomba kale naye Gerald oyo mwana musiru nnyo omwana namukuza bulungi nemusomesa nemugulira ekibanja nentuuka n'okumuzimbira amaka katate lwaki akyalondoola byekitaawe nebyenkoze byonna ebyo osanga n'ekitaawe teyandi bimukoledde naye nentoba nnyo nendaba ng'omwana wange akola ki abeere bulungi naye ate oba Katonda atandise okumuwa ezzadde kiba kirungi nange nsanyuse ebyo byokulondoola ebikwatagana n'ekitaawe abireke taddamu kunoonooza ebyo era si byagalirako ddala wadde muntu mukulu naye abaana anti kino tebikyali ku laavu ya taata kati laavu maama nsaba nfukamiza nameko bannayo nansoma kaakati jas kati kyebaliko ne Gerald waatuuse tekiri ku laavu ya taata okiwulira kino kiri kati okizza mu buvunaanyizibwa nti nga abantu bwe basituka obeera n'obukojja n'obeera ne sayidi gye bazaala taatawo byebiko ebyo ye ayina ekiko ekyo kaakati abaana anaabagamba atya nti ono ye jjajja gye banzaala ku sayidi ya maama abeere n'ekyo kubanga eriyo abaana be balonda mu street omwana tamanyi maama we tamanyi kitaawe tebaliiwo yebaze Katonda nti nze wendi siwa street kyo kituufu bwe gwabibuuza wooli alekere okulondoola nze maama we nze maama Gerald ate oba olaba badde temunaba kukuba essimu nemuŋŋamba teebereza ekirabo ku baana bonna nentebereza Gerald ate nga kibadde kituufu era abadde yeye kituufu kubanga bbanga gye madde maze nga simuwulizaako era wuyo naye abagamba emyezi meka 3 naye nga kyava ku kimube nga temwogera anti ebyo byemugaana okumbuuza ebyo mugambe taddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe tuva mu nsi kirungi namala omutegekera si kyekyo newenfa saawa zino omwana oyo namusomesa nemutegekera nengula ekibanja nemuzimbira amaka osanga ne taata tekyandikoze ekintu ng'ekyo kati golabanga buli kimu kyekyo kiwedde weebale maama oli mukozi kituufu obikoze weebale naye nekiri kiba kyetaagisa omuntu okumanya nti banzaala gindi neddira kino kati maama omuziro gwe byonna namubimugamba nti abyesonyiwe ekyalimba anti omuziro muwa gwa kikaakyo agende n'ekyo kyenamuwa oba wamuzaala bukojja nedda nga yazaala mu musajja nga bamuziro gumu nedda akoma okunoonooza ebikwatagana anti kati maama olaba n'ekitaawe bw'otayogera kituufu olaba bye bakulowooleza bajja okulowooleza ebintu ebitali byebyo
kati ng'ono bwagambye nti wamuzaala mu bukojje eno mu bukojja bwe kanna abalala bangi abakirowooza. Ne we banaakirowooza ekyo naye nga tebamanyi kituufu era nze mbagambye teri ebyo byonna bajja kuyiiya byabwe naye nga byakulimba. Omwana oyo kasita yeebaze bwa Katonda nti maama yankuza, maama nansomesa, maama nangulira ekibanja, maama nanzimbira n'emaka kati ssaawa zino naye abeere bulungi yeeyagale. Kyemusaba kintu kimu andeetere bw'abazzukulu bange mbalabeko. Kati nga ye tomubuulidde nazino. Ekyo tekiriiyo. Yasigala amanye nti maama waali. Taddayo ate kunoonooza nti bya taata simanyi biki byemukoledde byonna bisinga ne taata we bye byandimukoledde. kati ye taata we takubuuza nti omwana aliwo oba teyamanya taata nti wamuzaalira. Ebyo nabagamba mubireke. Sagala namwe muze wano muze kunkema. Muli kulondoola muli kunkema. Nedda mukadde. Nedda ebintu ebyo mubireke. Oba byebyo namwe bwe mutandise musituke mugende munviire wano. Naffe ne wootubuulirako Gerald tomuggyeko ku ssimu tagenda. Era mujja kumusanga eyo mumubuulire. Ebyange biba kyama kyange mu mutima. Era kasa nkifulumya bigenda kutambula. Nedda ekyama ekyange kiba kyange. Ne mukadde kyama kyekiri awo bannaye nga kinene. Ekyama kyange Katonda wange yamanyi. Sisobola ate kubuulira muntu mulala yenna. Mukadde tewali kintu kye batasonyiwa muntu. Buli muntu akola ensobi. Ayinza oba wakikoleramu ensobi osobolera osonyiibwa ne Katonda n'akusonyiwa bw'okijja ku mutima. Ate naye kati akuze Gerald. Kituufu akuze. Ekitegeeza ng'olese baganda b'abalala ye Gerald wamuzaala yekka mwoyo taata. Bano bo bamanya abalala gooza ono ye tebamusaaliza ng'alaba bali bamanya ekika kyabwe. Ate era olaba baganda booli. Ekintu w'okinyumyako n'omunno okkakkana n'otoowolokoka. Kati osobola okkigabanako naffe. Kigendeera kusigala. Manyi naawe toweebaka kikumalako emirembe. Ekyama ekyange kiba kyange. Sisobola ate kubuulira muntu mulala yenna. Kiba kigenda sigala wano. Nedda sirina kyama kyonna kye nsobola babuulira. Ekyange kiba kyange nze mwennyini. Kyova bagamba buli muntu alina kubeera n'ekisenge kye. Ekisenge ekyo gwe omutima gwo gutereka. Waliwo ebigambo tolimenti kukola ki? Kubifulumya. Kale kyekyama kyange. Nze mukadde wangi. Gwe tekikumalaako mirembe ekiro n'olema okwebaka. Sirina na buzibu nze. Gwe waguma. Kati anti omwana ye oba tomulumiriddwa. Naye kati weeteekeko mu bigere ebyo. Singa gwe maama tomanyi gye singa badde ggwe nga tomanyi gye baakuza. Era oba mukadde wange abaana bagenda mubuuza ebibuuzo. Nga nange nguma nga nsirika. Oba kuba ggwe nga mukadde aganya okubuulira. Omanyi kati akuze musajja wattu abaana bagenda mubuuza ebibuuzo. Jjajja eri ku sayidi ya taata babiki babuuza abaana ab'omulembe guno. Kyo bajja kubuuza naye era naye ajja bagamba maama yagaana okumbuulira era ate sigenda babuulira. Ekyama kyange mukindekere. Mukadde ekintu ekyo nga kinene. Mukindekere byange. Mukadde naawe nkimanyi kikumalako emirembe. Nze tekimalako emirembe era ebyo byange nabigumira. Era oyo omwana mu mugambe bw'aba amanyi nti akyanjagala nze kubeerawo mu nsi muno ataddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe. Akoomere ddala. Pozi wabanga ajje ng'amanyi nti ngende kusanyuka ne maama mutwalireko abazzukulu abalabeko. Takyalina wajja era naye ssanyu. mwennyini Gerald essaawa eno
watuukidde ottutuma naye talina mirembe. Talina ssanyu nga tamanyi waabwe. Kuba w'oba okakasa nti ebintu ebyo byonna bye namukolera. Anti ebintu era asiima nnyo wabimukolera. Era yeebaze Katonda nga nange wendi nkyali mulamu. Ebyo mumugambe nti mukadde yagambye toddayo kumubuuza ekikwatagana n'ekitaawo. Era saagalirako ddala kubiwulirako. Toli mugamba mpaka bw'oliva mu nsi. Sijja kumugamba. Ekyama kyo bali kuzeeka nakyo. Ekyama kyange kiba kyange. Kasi okifulumya manya nti ensi yonna eba ekoze ki? Mukadde ffe tetuli nsi yonna. Jjukira sigamba tumanyi ab'eŋŋanda zo. Gerald yatukubidde essimu. Era ffe we tuba twogedde kikoma wano. Tugenda kireka wano ku mukeeka we tubadde tutudde tutambule tugende. Ogabanako ne munno ekizibu. Sisobola. Nina n'abantu bange abalala. Era sirina muntu yenna gwe nali tebambuuza. Naye nga nze mwennyini sisobola kubabuulira. Era nabo bakkeneka. Naye nga sisobola. Mukadde omanyi nti nabo bakutunira bati ne bakkeneka. Naye nga sisobola. Omutima. Era omuntu obeeranga n'ekyama kyo mu mutima gwo. Anti kati era naffe essaawa eno tulowooza ebintu bingi bye tuli mu kituufu muyinza okulowooza naye nga amazima go temujja agafuna. Bakazi banange yewe mukwate ekkubo ne munviira wano. Mufuuse bantu bazze kunondola bulondozi buli kintu kiki. Mbagamba ekikwatagana n'omusajja oyo taata w'omwana oyo. Temuddayo kumbuuza. Kati anti ekyo kye yakola. Kale ne bw'aba mubi. Nabyo sisobola kubanyumiza. Ne bw'aba mubi Gerald omulengeza nti bakuzaala awo. Era connection gy'olina ne Gerald ne by'omukoledde. Tajja kuvaako agende ku taata we naye just abeerawo ng'amanyi. Taata ne bw'aba musezi omugala nakuzaala awo naye bali abantu basezi. Nze sirina ekigambo kyonna oba nakuzaala awo oyo omusajja gw'olaba yeekulula ku ttaka omulema y'ekitaawo. Ati mbuuziza kituufu naye namugaana. Taddamu kumbuuza ebikwatagana ne taata we. Newabafaanana ati amubuulira amazima kakkane. Tewali. Tunyumye bwa mboozi endala. Tunyumye mboozi ki? Naye obanga muleese ekigambo ekikwatagana era ne taata w'omwana oyo. Sagala kubiwulira ddala. Agambye mukadde tunyumye emboozi endala kati tuwe emboozi mukadde gye tuba tunyumyako. Mmwe muyinza kubanga mulinako ebirala eyo oba be muwulirako namwe muyinza okumbuulira nti mukadde ekintu kino kiri bwe kiti. Ffe emboozi tulina ya taata wa Gerald. Ekyo kye mulina naye nga. Oba muguwa ddalu gwe mugambe taata we ali ku kkubo yagwa eddalu. Sisobola mubuulira ekikwatagana n'ekitaawe. Talina mirembe ekyagume agenda asabe nga asabe. Atakoma kugenda kusaba mu kyaki. Naye nga sirina kintu kyonna kye nsobola mubuulira gye kikwatagana n'oyo omusajja kitaawe. Yakola ki? Ekyo kyama kyange. Kale tubuulireko kitaawe kye yakola wadde. Ekyo kyama kyange. Byonna byonna kyama kyange. Kinene ate kiswaza. Sirina kye nsobola ababuulira. Kyeka ekyama kinene ate kiswaza. Ekyama kyange kiba kyange sigabana na muntu. Omwana oyo bye namukolera byonna bimumala. Kati walwana omukolere buli kimu aleme kubuuza taata. Bano abaana abalala Gerald agatta ne baganda be taata. Nedda Gerald y'omwana omukulu. Taata we mulala. Taata we mulala. Bano bo balina taata waabwe. Balina taata waabwe. Bo bamumanyi taata waabwe? Bamumanyi. Mukadde bano bo bamanyi taata waabwe. Kati gozayo Gerald teyeegomba bali banne. Yagume asigale ku ekyo nga bwe nagaana omubuulira ekitaawe asigale amanye nti kasa maama yankolera bino. Asigale ku ekyo. Maama osanga era naye yandisungwa musomesa yandisomye osanga n'abigula. Kugamba bw'omuteerawo options ezo zombi. Nti okumanya taatawo nga toyina ky'oyina n'okubeera ng'oyina by'oyina naye nga tomanyi taatawo kiruma okuba nga tamanyi. Naye ekyo omusaba Gerald akigumire kubanga
Gerard mpulira buli wenjogera wambuuza ku kikwatagana n'omusajja oyo mpulira nga mutima gusiriira. Naye ndaba Gerard awatuuse alabika ayagala bakunzita buzi nfeewo. Katata aba akussa atya Namugamba bakyanjagaza Ddembe kubeerawo mu nsi muno aleme ate okuddayo okumbuuza ebikwatagana n'ekitaawe. Kati mukadde Era akome. Kati bano baganda ba Gerard bo tebakyebuuza nti taata wooli yeeyaliwa. Ate ebyo bibakwatako bo bamanyi nti oli yamuzaala. Naye kati bakimanyi nti si yamuzaala olw'okuba nti muzze mu kyemulugunyaamu. Tewandi mugambe nti ono si yamuzaala n'abeera awo ng'amanyi. Munnange birina engeri gye bivaayo ne bamanya. Ne baba nga tebagambye. Kirina engeri gye kijja. Tugamba eby'ebintu Katonda alina bwe yabikola. Kirina era engeri. Olaba omwana nga totufaanana. Nga totufaanana. Bwebityo naye nga mugamba kituufu oyo si yakuzaala. Si ye taatawo. Naye taatawo sigenda mukubuulira ebimukwatako. Toddamu kumbuuza omwana oyo taddamu. Tobirabako bino omwana wabeera akaabakaaba ne bagamba simaamutwalako ku kika kyabwe. Omwana n'alwala ne bagamba simaamutwala ewaabwe. Bwe bamutwala ewaabwe n'alekera. Mukadde wasiba omutima wagusiba. Kumubuulira era akome. Kozinga Gerard anzite busi nveewo. Ye Gerard yazza musango kikubanga ekyo kibanga ekibonereza ye. Taddamu kumbuuza. Oyinza olowooza nti obonereza oli taata wa Gerard naye ate kibonereza ono mwana. Nedda Gerard asigale nga mugumu. Kyeneebuuza oba ye taata wa Gerard akimanyi nti alinayo Gerard ye tabuuza mwana. Ebyo byonna kyama kyange era nze maze okulaba muli kunkema buli kimu mwagala muve nakyo wano naye sirina. Bakazi banange mutambule muve wano. Mugende mugambe Gerard akwate oba kiki aza nkuba enfe bufi waba kyambuuza ekikwatagana n'oyo omusajja akomereko ddala. Waba amanya nze maama wenze n'adaaga naye kumulera omwana ng'asumbuwa ng'akyali muto ye nga yalwala saamulekerera. Omusujja guno gw'ensiri era nakuuma omwana oyo omwana namukuuma bulungi. Neŋŋamba alina okusoma. Nina omugulira ekibanja nemugulira ekibanja nemuzimbira n'ennyumba saakoma ekyo nemuzimbira n'ennyumba. Kati mumugambe ekikwatagana ne taata ataddamu kubimbuuza. Kyekyo ekisemba. Kyekisembayo taddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe. Bw'aba akwagaza emirembe. Waba akyanjagaza nze okubeerawo mu nsi muno. Nze nabitaka. Waakiri ofa naye nga tomu. Waakiri nfa bufi nenvaawo. Kale tubiwulidde Jasi ndowooza owulidde. Kale byebyo ebyange. Yennyabo. Ye Gerard ataddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe. Poza okujjako aveeri ajanzite. Banziike enveewo. Kati bino ebintu Gerard byakuweereza. Wabanga byebyo byakyambuuza ebikwatagana mbu taata n'ebintu bye mu bitwale. Bino birabo by'omukadde. Namuli bukomesi ne keeko ogiryeko n'abeewaka. Ate ogaanye omubuulira amazima ne kagundi kakuweereza olyeko nako kagaane ko kasigaze. Osanga oneekuba mu mutima n'omubuulira amazima. Omwana akyalondoola ebintu bye namugaana ddadda nti koma. Tajja akyalondoola ebintu ebyo. Anti ye wa mukadde tajja koma. Kwa kati naye atandise famire. Kati naye atandise famire ebintu abirabira ddala kati ng'omuntu omukulu kuba muntu mukulu. Ezo baba bimugambanga wali muto n'abivaako naye kati bimusumbuwa birinza omulemesa okukola. Nange Gerard andeke era ataddamu kumbuuza byama. Ataddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe. Waba akyanjagaza Ddembe
kati Gerald Andeke. webitya ku makya naye ekola ekintu olw'okubuugaanya mubuulira kitaawe. Ekyo kyova Ne ndimugamba n'afa. agenda Omanyi asabenga obulumi obwo. asabenga namwe mumubuulirire waliwo abali mu street tebamanyi nabakadde mubuulirira. tebalabangako ne taata waabwe tebamanyi na maama waabwe naye wuyo yafuna omukisa ze Alina wendi maama. Naye nga ye taata ye gyali mulamu oba tali mulamu? ezo nsonga zange muzindekere era kyemanyi era ekyo kyonna kikemu muli kunkema ze mbategedde Batusonyiwe. Tubadde tunyumyamu bunyumya. saagalirako ddala Gerald abeere mugumu ng'amanyi nti maama waali naye kikwatagana n'ekitaawe taddayo kubimbuuza Kati olinga mugamba ekitegeeza akola ekika kyo. Ebya taata abyesonyiwa. katonda buyamuyambye atandise n'okuzaala nakyo kirungi osanga abamu tebazaala n'okuzaala naye wuyo katonda amuwadde ezzadde mulenzi muwala ekyo kiba kirungi era nkisanyukidde Kale mukadde Jasi tuviire mukadde tugende. Mukadde tukusiibudde. kale mubandabira Kuuma oyongere okukuuma ekyama ekyo. era sisobola Oba kifulumya osanga mu kikuuma osanga mwe muli emirembe. Nga Era bw'onaakyabya kijja kwonoona emirembe Eddembe gy'abalala. lyange. Ggwe eddembe lye kubanga tekifulumye nga Ye. kikyali kyama. Aha. Kikuume mukadde kituufu okusinziira ekyama bwe nkirabye. Kikuumire ddala. Ye. Mwebale kujja Naye buli omu mu nsi mumundabire mukubireko. Mutuufu bw'oba okyali mu nsi ng'oli mulamu toyinza gga nti byonna wabiraba wabimalayo. Buli lukya olabayo ekipya. Kati ate obeeranga n'ekyama kyo mu mutima byonna tobifulumya osiba ekyekyama kisibira ddala paka mukufaako bannange wakisiba. nakisiba ne kuufulo nagisula mutooyi Naye mbadde oba okisiyalingako owewuka. nze sirina na buzibu n'ekyama Mugambye kyange agende ku kyaki. nze sirina na buzibu n'ekyama kyange Kuba abamu babaawo ne bagamba. Mukadde tofunanko kikujjira mu mutima n'ogaana naye omwana agwana okumanya ekika kye gye bamuzaala. sikirootanga nako sina kirooto gyendi Mukadde yasalawo. Kaseera akatuufu okumugamba amazima. Mukadde taliiko kaseera tali mugamba. Kuba Gerald yagambye yabuuzaako ne ku baganda bo. Buli omu amujuliza ggwe nti gende wa maama waakugambe. ekyo kyama kyange nze sirina era mbagamba bino sirina muntu yenna gwe nali mubuuliddeko ebikwatagana ne Gerald ate sijja kubakola ki kubabuulira ekyo kyama kyange kisigalira ku nze Waliyo kubanga Gerald n'owaanaamanya taata we osanga kijja kukola more harm than good. Mukadde muwangi otukubye surprise. nze mbabuulira amazima ekyama kyange sikyeyalinga na muntu kiba kyange Kituufu. Kituufu mukadde kuuma ekyama. Bannange otuyigiriza okukuuma ebyama. Nange njize nti bwe otuuka ku kyama tobaako na oba muganda wo oba mwana wo oba maama wo. towulira oluyimba luno olwa Kasuku oli yamugamba yalabye Kawanga n'ayogera naye Kawanga ayogera ekyo. Kawanga namugamba nti naye munange tototolanga buli kyoba olabye tolaba ekintu ng'ekyo Kawanga kati yamala n'akola ki? Kawanga yagaana okwogera n'akuba n'akyusa Kawanga ayogera ekyakutta. n'agaanira ddala paka naye we kyokka nga yagambye abantu mbw Akawanga koogera. bw'Akawanga koogera N'abayita n'abakuŋŋaanya. n'asoloza kyalo kyonna Kyokka Akawanga kaagamba kaayogera naye ne kamugamba toyogeranga nti njogera.
nti buli kyolabyo kyogera sirikangako. Kale olina okubeera n'ekyama kyo mu mutima. Kati abeera kasuku bwe kiri ne mukadde kino kiri ku mwana. Omwana oyo namugamba dda waba ayagala ddembe nange taddayo kumbuuza ekikwatagana okunonoza byonna ekikwatagana n'ekitaawe atakigezanga. Oba kufa oba kuwona toliyogera taata. Opozi mu mugambe ajja nkuba nzite nveewo anti kati nze nfuuse ekizibu. Bw'onaafeera ajja bba talina kyategedde. Anti kati agume byebyo ebyange. Mukadde tweyanze obudde bwo tubadde katugende tojja kwogera na Gerald. Singa otugambye munnaaye bwe mugenda nze nja mukubira essimu mmubuulire. Sisobola. Kituufu tosobola. Era y'ensonga eyo lwaki abagambe wano tumaze emyezi 3 nga tetwogeragana. Buli waayogera nange ambuuza kitaawe tanyumizako ebirala kati wuuyo n'ebyabaana ayogeredde wano abadde taŋŋambangako nti naye ng'omuntu omwana tasobola kuvuga motoka n'ogamba kangende ndabeko maama mutwalireko abazzukulu. Ebyo sibyagalirako ddala. Taddamu kumbuuza ekikwatagana n'ekitaawe omusajja oyo mu kitaawe oyo ataddamu kumbuuza. Atakiraba kajja akiraba mukadde bbayi. Kale mubandabira. Naffe olaba kati kitulumye tumukwatibwako ennaku. Kale tube wano. Kale mukadde Mukama kuume. Kale katumuddize obubaka. Tekyataata kyerabire mu nsi tolikiraba. Bannaawe ono naye mu biveera. By the way, ekintu kyendinyumya mu byenda bye mu Sheena kyenneebaliza Katonda empadde experience mu mbeera z'abantu. Omanyi ebintu ebimu bw'obirabako mangwe like omanyi kye bayita okuba nti omuntu olaba ebintu ebisukka emyaka gyo. Nze mbadde mmanyi omuntu bw'akula mu myaka kati nga mukadde gye tuva atuuka nga ensi yagijjako amaanyi. Atuuka nga ayagala kulaba bantu bali peaceful. Simanyi waliwo kye bagamba owaayi omuntu tomunenya waali yamanyi osanga ekyama bw'akyogera kigenda kukyankalanya ekika ne family kugamba nze simanyi nakyakwogera. Mukadde confidence gy'alina n'obuvumu bw'alina bajja muziika n'ekyama kye akyogera siyakireeta. Ffenna gye ntuuka okufa ffenna tujja kufa naye mukadde mumalirivu taligamba mwana naye akuba kigenda tokyalinga mutabani we for the rest of his life. Awulira nga mutabani we tayala ne bwewasa omukazi akubuuza sezaala wange. Kati gwe ky'oba olina omumanya ne mukazi we waana akimanya bwe bafunamu obutakkaanya ebyo byagenda omulangira. Era akimanyi. Nze ndowoozezaamu mukadde baakwata mukwate. Omwana yamuzaala mu muganda we. Lwakwa saabiteeka ku bantu. That is diminishing someone. Okitegeera byonna ffenna tubirowooza. Kuba kati tugenda lowooza. Si buli kye ndowooza nti nkyogera. Kale si buli kye ndowooza nti nkifulumya. I keep kuba nayiga ensi. Somehow ensi ebintu ebimu ya pretense. Ndekera abantu abamu buli omu n'alowooza kyalowooza. Naye waliwo wotuuka ne weewuunya. Nze baneesobola okuwemera ku mukadde mumanyi nnemera kwa binsanze ndi mulwadde. Ate nekirala pressure zimukubirawo ne bagamba gwe yazeewa mukadde n'omulwaza. Naye tamanyi bambi kati abankitwale nti
kino ngenda kifulumya simanyi bwe nakitegeera waliwo ndooza wootuuka nonga oyo omwana ye oba kimusuula ddalu kubanga omuntu asobola kutandika n'okukola ebikyamu n'afuuka mawube Gerald asobola busokya n'atandika okukola ebintu nga bw'alaba okitegeera ate oba olaba ne maama nkola kino atuuse n'omugamba maama atisti ndaga amalaalo oba yafa ndaga amalaalo ndagaayo yeekulula oba ndagaayo omuntu ng'alya kasasiro sifuddeeyo as long as ndaba nti oyo taata wange naye kiŋŋamba kiikino ekyo kintu kisobola okutraumatizinga for the rest of your life tayala kubanga bannange wadde kubanga ekyo ne bagamba weezuula otandika otya okwezuula ntomanyi kika gy'ova kati ne kano ntunuulidde maama waliwo omuntu gwe bukya nga gawe omwana ye namutta namusaddaaka si kumusaddaaka nti kuba abantu abamu bawulira kusaddaaka balinza olowooza nti kuteekako omuntu kuyiwa musaayi maama mu mutima gwe nga bw'ogamba ono ye ekijja kijje kubanga bw'oba towamusaddaaka omulumirirwa feelings ze maama yeewaayo baamufiirwa Gerald amufiirwe kuba yazaala abaana abalala bo baawulira nti mentally they are stable okay ekyo kintu yosobeera traumatized nga totereera wantu ng'oliko ekikutawaanya naye atubuuza ekibuuzo agambye be balonda ku street ne babakuza tebakula waliyo n'abaana be baadoptinga anyway with counseling with a lot of counseling Gerald asobola okubeera okay ate Katonda asobola n'okikola era n'aswaza maama omulaga nti ono tewamulaga wamukweka naye n'abeera okay nnyo n'akikuba okusinga bano abalala abamanya taata waabwe bw'aba Gerald yeekompozinze bulungi n'afuna wakiwummuliza ekitali kyangu anyway byonna mu nsi bizibu kuba wadde taata aba yasobya maama kino tekiri kukusobya nze kyendabye kuba tekiri ku taata nti yanyiza maama bino ng'omukazi bw'anaaba n'omusajja n'oga omusajja oyo yayenda yankuba embooko kino kisukka kubeera ebyo byo buli omu embeera yali agituuseeko mpaka ku gino emyaka gy'aliko ng'okyali ku ekyo omwana akuze ali mu 30s plus kuba Gerald ayinza okuba ali mu myaka 34 35 around there is in between 30 to 36 kati ng'era okyali ku ebyo mbusimansibye nnyo obusungu nkola revenge nnumya omusajja kino tekiri kulumya musajja olumya mwana bannange ebintu by'ensi eno Mukama atuyambe ffenna Mukama atuyambe ne buli omu yamanye obuzito bw'ekizibu kye buli omu waali yamanyi ate buli omu alina kyadiiringa nakyo naye si byangu katumusabire Gerald Mukama amulungamye Mukama amukakkanye amuteekeko ekisa yeekwasa nnyo Mukama nga bw'amugambye abeere mu kyaki kuba kati kyaki yeyinza omuyamba maama mugumu tatya tayugibwayugibwa takangibwa agambye mwazze kunkema mbalaba naye nga munzikirize mbasiibule nga mbagamba nti Hypex Studios munsonyiwe bitagenze bulungi nange wendi siri fine naye nga Hypex Studios bali Busabala Road najja nakumbini ya Cobbins Motel bali ku 0789343802 oba ne basanga ku 0754192434 babayise Hypex Studios ate nga ku Hosh Fashions and Bridal bayina gown ez'omulembe ne gomesi engoye zonna bayina saris bayina kaftan bayina engoye ebitengi buli kimu ekyambalwa beekwate ku 0702562157 ate ng'era mbajjukiza nti mu kutukontaktinge tukyayaniriza abaagala okulanga naffe please come through n'abaagala okola surprises come through ku bbeeyi yanseko buseko fe tetuseera omanyi kumpi almost obusente butono nnyo tulinga abakolera n'obwereere it is affordable mujje musurprisinga abaagala tusange ku 0782101569 oba tusange ku 0702562157 we love you so much
katubasiibule munsabire quick recovery but I'm not okay. Kale, bye. Thanks for watching. Please subscribe. Wewe msomwagala surprise your loved one. Atera msubscribing Hope Shifa Entertainment naye wali ebyakabi. Bye. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one. Nina abagerekawo mukwano Hope Shifa Nakawombe. Tusisinkane nate.